Mugencha leero eddagala ly'ekifuba lissa abaana abavubi batabukidde Amagye agali ku nnyanja. Abaka ba Parliament, poliisi n'ab'eggye lya UPDF baalidde matereke ku mwalo Eddimo olw'okutulugunya abantu okususse ku mwalo ogwo. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kalutuvire ku ntono. Wabaddewo akasattiro ku police post y'okumwalo gw'Eddimo mu ggombolola y'Ekyesiiga mu district y'e Masaka. Ababaka ba Parliament ku ludda oluvuganya gavumenti bwe balumbye police post eno oluvannyuma lw'okutegeezebwa abavubi n'abatuuze nga bwe wabaddewo abavubi ababadde bakwatiddwa ne baggalirwa mu kaduukulu ka poliisi nga muno mwabaddemu abaana abali wansi w'emyaka 16 wabula ng'abakazi n'abasajja bonna basibibwa mu kaduukulu kamu. Kino kiddiridde ababaka ba Parliament abakulembeddwamu omubaka wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo ng'ono ye yakiikiridde akulira oludda olwabula gavumenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, omubaka Ronald Evans Kanyike wa Bukoto East, Joan Namutabe owa Masaka District, Christine Ndiwalana Sendagire owa Bukomansimbi North, Helen Nakimuli owa Kalangala District, Goreti Namuga owa Mawogola South ne Richard Sebamala wa Bukoto Central okusisinkana abavubi ku mwalo gw'Eddimo ne babatotolera emiggo egibawuttulwa n'okubalaga enkovu ez'abatuusibwako ku nnyanja abajaasi abagambibwa nti balwanyisa envuba embi. Ffe bannayuganda tukole ki mu nsi yaffe? Lwaki abasajja batulabisa ennaku? Tuveemu buvi twette tukole tutya nga Uganda yaffe tegera kuvaawo nkya ssebo. Njagange nze Ssemambo Edward Bigman kwata tebakuwa chance kwewozaako olujja wano ku poliisi bakolera bukolezi payiro nze bwe bankwata bantwala bulakati. Iriza musirikale musajja kwata musirikale mukazi tuluganya abantu babenyibwa abateeka osobola okugwa mu tteeka nga etteeka likumbikola ki ng'ogudde mu tteeka naye ssebo tiwali tteeka likkirizibwa musirikale mukazi musajja kukwata mukazi. Bino lwagudde mu matu g'ababaka bano kwe kukulemberamu abatuuze ne balumba police post y'Eddimo gye basanze nga mu kaduukulu eriyo omukyalo omu Nakandi abaana bana ab'emyaka 14 nga omukyalo ono asibibwa wamu n'abasibe abasajja ng'abasibe bonna awamu mu kaduukulu akafunda babadde basukka mu 10 era wano wabaddewo akanyolagano wakati w'ababaka ne poliisi. Abapoliisi bategeezezza nti bwe tebalina musango kubanga abasibe ababadde mu kaduukulu babaweerezeddwa ab'amagye agalwanyisa envuba embi era babadde tebabalinako buyinza kubataka kalu ka poliisi. Wano ababaka bayongedde okutabukira poliisi olw'okusiba abantu mu kaduukulu okusukka essaawa eziragiddwa mu mateeka era omubaka Goreti Namuga n'agamba nti kino tebagenda kukikomya wano. Kino tetugenda kireka wano, tetugenda kukkiriza abantu baffe kubonyaabonyebwa gavumenti ya Pulezidenti Museveni. Ennyanja bagibaggyeko, babbye ebibira, babbye minerals, kweka buli kamu bakeefunzizza. Omubaka Geoffrey Kayemba Solo yakulembeddemu babaka banne ne balumba enkambi y'amagye eri Eddimo wabula na wano basanze akaseera akazibu ab'amagye okubakkiriza okutuuka ku mukama waabwe Lieutenant Bayingana ng'ono yakulira ebikwekweto ku nnyanja. Oluvannyuma abajaasi bakkirizaako ababaka batono okwabadde Kayemba Solo, Sebamala Richard, Joan Namutawe n'abalala okusobola okulaba Lieutenant Bayingana era mu nsisinkano yaabwe bakkiriziganyizza abaana ababadde basibiddwa mu kaduukulu bateebwe. Tomusange Kayinja ku lwa eyaliko omubaka wa Parliament w'Amakindye West omugenzi Haji Hussein Kyanjo ayogeddwako nga munnabyabufuzi wa Uganda asinga obwesimbu ow'ekyasa kino anaalwawo ng'ajjukirwa okumala emyaka n'ebisiibo. Abantu ab'enjawulo n'eggye buli eno bakyakungubagira omugenzi Kyanjo era bannabyabufuzi abasinga bamutendereza olw'okubeera n'amwatulira ate erya ntama ow'amazima era alina omugongo ng'anywerera ku nsonga ye atalwa mu kigambo kye okwabukanako ne bannabyabufuzi be tulaba ensangi zino. Bannabyabufuzi nga Joseph Kabulete yavuganyako ku bukulembeze bw'eggwanga, omubaka wa Parliament w'Amakindye East Derrick Nyeko, Sipiika w'Amakindye Division Duba Charles saako bakansala ku lukiiko lwa KCCA James Mubiru ne Julius Katongole bakinoganyiza nti omugenzi Kyanjo yali kyakulabirako kirungi era abasinga obungi yabasikiriza okwesogga ebyobufuzi.
nze natandika okuwulira Haji Kyanjo nga sinalowooza nti ngenda nakuyingira bintu bya bufuzi myaka gya mabega eyo kyekyanjagaza ennyo Haji Hussein Kyanjo. Zaffe ngaffe ba James Mubiru tuyingidde ebyobufuzi olw'ensonga twali inspired nga muwuliriza nnyo buli lwa mukaaga CBS n'atwencouraginga ngaffe abavubuka okubanga tuyingira mu byobufuzi okubanga tuna ensi ya Julius Katongole. Mu kaseera kano ffe ng'abavubuka tufiiriddwa omuntu abadde alina okutulaga ekkubo etuufu. Munnabyabufuzi abadde n'ekigambo kye ate abadde aboolirira ab'ebyobufuzi abato ku ye. Luba Charles, Speaker w'eggomba ly'e Makindye, tumulabye Haji Kyanjo ng'alwanira obwenkanya. Mohamed Mayanja Kibirigi bwe batyo nga batandikawo ekibiina kya Jema omugenzi amwogeddeko ng'omusajja Katonda gwe yawa ebirabo eby'enjawulo era byakozesezza obulungi. Ebadde karakterisitiki ya Kyanjo nga bw'aba akutte ku mulimu aguteekamu amaanyi ge gonna owulidde Mukama Katonda ge yamuwa oba gakwogera oba gakuteekamu ssente oba gakonvinsinga ono oba abadde aguteekamu buli busobozi bwe bwonna bw'alina n'olabira ddala nti nno ye muntu gw'obadde weesiga nga ne bw'oba omutumye genda gindi Gambye ow'ebyobulamu Dr. Ahmad Lamin Samate yayasanguzza bino agambye nti bamaze ebbanga nga beetegereza eddagala eryo ne bakizuula nti abaana amabujje bwe baalinywa ensigo zaabwe zaalwala ne kibaviirako okufa. Agambye nti bakizudde nti wabaddewo obunafu bungi mu bitongole byabwe ebikebera omutindo gw'eddagala eriyingira eggwanga eryo era mu mbeera eyo waliwo eddagala effu lingi nnyo eriyingizibwa mu ggwanga ne lituusa obulabe ku bantu. Mu mbeera eno abadde akulira ekitongole ekikebera omutindo gw'eddagala mu ggwanga eryo ekya Medical Control Agency agambye nti bamugobye ku mulimu. Eddagala eryaviirako abaana okufa lyali lijjanjaba bifuba ne ssenyiga era okuva gavumenti ya Gambia lwe yalizuulamu obuzibu omwaka ogwayita yali yaliwera katale kaali. Poliisi ekutte omusajja ayitibwa Ronald Taremwa ono ng'abadde yeefuula omu ku ggye erya President Museveni erya Special Forces Command SFC. Ono abadde aggyako abantu ssente ng'abasuubiza emirimu emirungi mu gavumenti. Taremwa ono yakwatiddwa era nga bamusibidde ku CPS ono mu kibuga Kampala era nga yamusibisiza ayitibwa Rona Kusaasira. Ono yamugya ku $5,000,000 ng'amusuubiza okuba nti ajja kumufunira omulimu mu Uganda Civil Aviation Authority Entebbe. Taremwa yasuubiza okonektinga ku Saasiro ono okuba nti amufunira omulimu mu gavumenti era ng'agenda mu konektinga k'omu ku banene mu gavumenti abayinza okuba nti bamufunira omulimu mu International Airport Entebbe. Oluvannyuma lw'okunoonyereza kumala ebbanga eddene kigambibwa nti Taremwa ono yateekawo obulimbalimba obw'enjawulo okuba nti abuzaabuza omuwala ono naye ate oluvannyuma bamaze era ne bamukwata. Kusaasira ono yagraduatinga mu by'amateeka era nga ono yagambye ba detectives nti yawa Taremwa $5,000,000 mu mwezi ogwokuna omwaka guno gw'E2023 era ng'ono Taremwa yamusuubiza okuba nti amufunira omulimu mu mwezi gumu. Taremwa yamusaba bamitingire ku mafuta erobowa Kampala era awo yamuweera ezo ssente n'amuwa ne bu passport photos obutonotono obwa passport size era n'amuwa ne CV n'amuwa ne job application letter era nga ono Kusaasira jjukira nti yayongerako n'agamba nti agenda amuwaze stories ez'enjawulo okuba nti amubuzaabuza. Ono omuwala ono Kusaasira yagenda maaso n'okukebera ne UCAA okukebera oba nti application ye baagifuna oba nti waliwo ekigenda maaso akati ekyamumala enviiri ku mutwe ekigambibwa nti omuwala ono baamugamba nti bo tebalanga ku application ye tebafunangako ne information yenna ekwata ku musajja ono gwe yawa ssente. Nga twetwogera omusajja ono ali mu mikono gya poliisi era nga bamusibye nga okunoonyereza bwe kugenda maaso.